Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala tutunuulire ekigaji ekyo. Ekigaji ekyo kigenda kuyamba ggwe omwana omuwala okwekolako saavisi ku nsonga y'okwongerako ettama oba okuliteekako. Mulimu abaana abawala abakyala ng'ettama lyo nga lyeveera nga teririiko, osobola okubeera ng'oliteekako ng'olyongerako ng'okozesa eddagala eryo. Ekigaji kigenda kuyamba bulungi nnyo wayagala okwongerako ettama. Beera ng'owuliriza, nkusaba ofune ekigaji ofune n'omuzigo omuganda. Bw'oba obifunye nkusaba weeteeketeeke, sooka weesaleko enviiri ez'owansi, amatama ago gasaleko enviiri ziggwereko ddala ddala. Bw'omala ozisalako bulungi enviiri z'owansi ezo, funa amazzi agookya gateeke mu kantu, funa akatawulo akayonjo obulungi kateeke mu mazzi ago agookya oba agabuguma, eno nga bw'ovumbavumba obukyala bwo, vumbavumba ku matama gonna, gavumbevumbeko bulungi, n'oluvannyuma gasiimule bulungi. Nkusaba oleete ekigaji kino. Ekigaji kino beera ng'okiwatako akakuta k'okungulu. Twetaagamu biri eby'omunda ebibeera mu kigaji, beera ng'obikolokotamu bulungi nnyo n'ejjiiko obiteeke mu kantu, n'oluvannyuma beera ng'obinyigaanyiga. Biba biseerera binyigeenyige. Bw'omala obinyigaanyiga bulungi, leeta omuzigo guno omuganda, omuzigo omulungi. Sooka okwate mu muzigo ogwo gusiige ku matama eno nga bw'omasaaginga. Gusiige ku matama nga bw'omasaaginga. Bw'omala okumasaaginga bulungi ng'ogusiizeeko bulungi, guleke gubeereko okumala ng'essaawa nnamba oba eddakiika nga 3. Omuzigo bw'osiigako omuzigo ku makya mu ttuntu, beera ng'osiigako ekigaji kiri. Kwatamu ebyo by'otadde mu kantu by'oggye mu kigaji mu makkati, beera ng'obisiiga ku matama eno nga bw'omasaaginga. Siiga amatama g'obukyala bwo eno nga bw'omasaaginga. Amatama gagendako bulungi nnyo ate mu bwangu. Ku makya osobola okukozesa ku muzigo, mu ttuntu n'okozesa ekigaji, oba ekawungeezi n'okozesa ekigaji. Bw'otyo bw'oba okola. Olunaku osobola okukikola emirundi 2 ku makya n'ekawungeezi, oba ku makya ne mu ttuntu. Kiri eri ggwe obudde bw'oba nabwo. Naye bw'oba okikola ku makya bw'okozesa omuzigo, ekawungeezi kozesa ekigaji, oba ku makya bw'okozesa ekigaji, ekawungeezi kozesa omuzigo omuganda. Amatama go gagenda kugendako bulungi. Ogenda kufuna amatama gabeere nga manene, obukyala bubeere nga bulabika bulungi. Ebiseera ebisinga obukyala obulina amatama bubeera bulabika bulungi nnyo. Ekigaji ekyo kirungi nnyo, kirongoosa obukyala. Bw'oba olina enkanyanya ku bukyala bwo, enkanyanya zijja kuvaako, bugenda kugejja, bugenda kweyongerako omubiri. Teekako amatama ng'okozesa ekigaji wamu n'omuzigo omuganda. Bw'onaaba obikoze bulungi, amatama gajja kgendako. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi. Mweraba.